meeting 2019 eri abavubuka abakulembeze I think they were 49 omu ku ye Asmin akati RDC zana kala lisi yawe jalakade tuserezemu ebyo tubikolere wamu abavubuka abakulembeze eri abafuna sente zawe nganze lidyanze nzigoberedde accountability is important dagala ko baza president ni muvubuka omukulembeze yafuna miliyoni 5 bagana okubawa ente okubawa embuzi okubalowooleza abavubuka bakola ki bagana okubalaga nti muzeeyi ffe tuwaaka ffecce ono da muzono meeting endala tupire tetukozeewo so ngenda kudda wanera wendi kunoonya abavubuka bafuna ssente munguli ekite mwakola tukolewo exhibitions wano nga muzeeyi azite mugambe nti muzeeyi tezamala oba zamala mufuna bannange nti eri abatafuna must do that list tugende mumaaso esetezo yaŋŋamba nzigobere so it will be very bad is obutakola accountability nga tekyali mulamu ate nanze ntambuza ebyembaale ng'omukyala fulaga byarawa enawe mwoye